Timu ya Uganda Cranes yakwambalagana ne timu ya Congo Brazzaville ku Lwomukaaga luno mu mpaka ezinabasobozesa okwetaba mu kikopo ky'ensi yonna ekinaba mu nsi ya Russia mu mwaka gwa 2018. Wano nno omutendesi wa Uganda Cranes Micho awandudde abalala bazanyi 6 okuva mu nkambi omuli Eunice Sentamu, Edris Lubega, Vitalis Tabu, Saddam Juma, Joseph Nsubuga ne Derek Nsibambi. Omwogezi wa FUFA Ahmed Hussein wagambye nti omutendesi yategezezza nti bano bakwetaagisa nnyo Uganda ng'ezannya mu mpaka endala ezinabayo mu maaso gamba nga Sekafa wamu ne Chani. Begase kwaba abazanyi 8 kochi yakendeza mu nkambi ku lunaku olwa balaza kati bali 14 nenga kochi byalambika obulungi ennyo abaana bano bakyalina omugaso gw'amaanyi nnyo mu ttiimu ya Uganda Cranes kubanga bali emipiira mingi nnyo ne programs ya Uganda Cranes era nga asuubira okubakozesa mu kaseera katali keewala era nga amanyi omugaso gwabwe nti yeggwanga n'omupiira gwaffe Uganda. Ono era ayongeddeko n'agamba nti abazanyi bali mu mbeera nnungi era nga abazanyi abasigaddeyo ababiri omuli Ronald Mukiibi azanyira ttiimu ya Ostart e Sweden yatuuse ekiro ekikesezza olwaleero ne Michael Azira omuwuutanyi azanyira Colorado Rapids mu America wakutuuka olunaku lwaleero ku ssaawa 3 ez'ekiro. Twagala obategeeza nti no omu kwaba abazanyi ababiri abali basigadde banakwegata mu nkambi Ronald Mukiibi akusambye e Sweden yatuuse olunaku olwaleero ku makya amaze okwegata ku nkambi ate nga ajja kuba nga afuna okutendekebwa okusinziira ku programu ya coach Micho gy'anaba amuwadde olunaku olwaleero. Okutendekebwa olunaku olwaleero kwa ssaawa 10. Timu ya Uganda yakasinkana ne timu ya Congo Brazzaville emirundi 7 era nga timu ya Uganda yakawangulako empiira 3 yakakubwamu empiira 3 bakagwa amalira omupiira gumu. Kino nno kiraga nti timu zombi zenkanya amaanyi. Bunya Emmanuel, WBS TV, Amasunsule.